sitera kusaba muntu kundabira vidiyo naye mukwano vidiyo eno nkwegayiridde oba oli mwami oba oli mukyala vidiyo eno girabe olabe ekyatuuka ku Kadaama munno oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'akoze obusente bwe n'azimba ennyumba ye ennyumba n'agiteekamu omuntu oyo abe ng'amubeereramu ate nga wa famire nga muganda we maama ne taata nga y'omu. Vidiyo eno kansooke nkuwa akatambi tulyoke tweyongereyo naye teweerabira kubanga ogimpeera ka like mukwano ate osobola okutuuka ku Kadaama munno oba Ssekadaama. Banamwe kambanyumize wandiika nti buli omu nkuba kyeyusabira munno. Waliwo omwana mukwano gwange sigenda mwogera linnya twasisinkana mu Oman 2017 okuva 2017 ali mu Oman akola munnange omwezi okuwedde nga addayo ewaka ng'akola ng'asindika ssente yagula akataka ke ng'azimba ennyumba ng'agamba mwannyina nti ogira obeera mu nnyumba yange okusinga bw'opangisa nze sigenda kudda wendiddira ng'ogivaamu. Mwannyina ennyumba agimazeemu emyaka wagendaba 2 tasasula asuliramu bwereere. Munange era ekyo olwatuuse nga addayo Uganda teyabagambye nti ajja yabadde alina omulenzi we online shopping ng'agenda wiiki 2 yazimaze eyo wa mulenzi we nga bakola ki nga basogola lumonde waabwe ng'ali bulungi fine. Munaye ng'atuuka agenda ewaka nga maama amusanyukira kati ng'agamba mutowe ntwala ewa brother surprise like surprise olesa obwe bw'abaana biri surprise. Muganda we yamukubyeko eriiso limu nga mbuuza lwaki tewaŋŋamba ng'ogenda kujja wandiŋŋambye ne mmanya ne neeteekateeka simanyi biki n'amugamba ye surprise gwe lwaki tosanyuse nga nkomyewo. Baana mwe twesabire tukola nnyo n'olekereza obusente bwo naye nga betuweereza ekayagala ofe. Munange ekyo ng'atandika okulwala nga ngamba kaye mpulira obulumi biki ng'atandika okusesema nga batandika omugamba nti Omuwarabu yamuwadde obutwa nga mugamba tekisoboka. Omuwarabu ye abadde amwagala n'amuwa ne tiketi n'amugamba bwe gituuka emyezi 3 ng'oyagala okudda ng'odda okitegeera ne mugamba tewalidde butwa. Ng'omwana atandika okukenena omwana atandika okulwala nze omanyi neekengera mangu nga mubagulizako nga mugamba gwe tosiruwala nno ojja kufiira awo. Omwana agenda okuwubamu olubugulu lw'ekigere bw'ati nga mwannyina yabadde amutta nga n'eddagala lyaleetedde omutta yalitadde mu nnyumba naye nga lwaki utta munno olw'akayumba ke yeezimbidde maanyi ge. Bantu mwabali ewaka mumanyi bye tuyitamu okufuna omusaala mumanyi ebivumo okubonaabona okusula ku seminti okusula obubi okulangibwa buli kimu bye tuyitamu nfuna omusaala nguweereza ekagotte munno. Muganda we ng'ayagala kumutta amulese akayumba ng'awulira takyasobola kugenda mu muzigo yamugamba nkuwadde emyaka 2 sente z'obadde osasula mu muzigo ozitereka ogula akapaloti ozimba akayumbako yaddanga mu kucakala. Baana mwe mwegendereze towootereza totegeeza kika kyonna nga bw'okomawo ewaka naddala abantu abatuterekera ssente ojja kulowooza musanyufu akutugumbula oveewo nze mbabuulidda nti nze buli kimu nzija nenkibanyumiza kyentegeera. Byebyo omwana yabadde agenda kutta muganda we lw'akayumba namugambye kamugoberemu ddala agende bw'oba tolina gw'okalekamu kasibe naye bantu mmwe baana mwe mwegendereza ojja kuddeeko ogenda olwali olowooze mbunno bakuwadde obutwa kumbe muganda we yakuloga ofa oba maama wo bajjajjawo tewali muntu mwangu ku ssente. Buli muntu asobola okutta ku ssente eyo gy'obonaabonedde. Alright, olunaku olwaleero sigenda kwogera ku ssente ezo ebya ssente ngenda kubiteeka wabbali kuba ebyo byo nzize nga mbyogerako. Olwaleero ngenda kwogera ku bintu bino wammanga. Ozimbye ennyumba yo ani gw'ogitaddemu okugibeeramu bw'oba nga toli Uganda wano. Oyina poloti yo gy'oguze ani gw'ogitaddemu okuba nti agikkuumira agiraalimiramu oba agiraabaako byakoleramu. Oyina ekintu kyo ky'oguze ani gw'okikwasizza okugira ng'akikuterekera mpaka bw'okomawo. Ono yazimba ennyumba n'agiteekamu muganda we. Muganda we bwe bazaalibwa mu maama ne taata
yali yezizza ennyumba bagimuwadde agiberemu emyaka 2 abe nga akasente keyalibadde ateeka mu renti at least akakuŋŋaanya for 2 years abe nga asobola naye okwefunira akapoloti akake wayinza okutandikira. Sente brother yalyanga buli ate n'ayagala okwezza ennyumba ya muganda we. Nkugamba bulijjo nti mukwano ekintu tekigenda kukussa. Nkuba kyeyo at least oba ozinga ennyumba yo. Bw'oba tolina baana bakulu nti bw'ogenda okuleka mu nnyumba yo, it's better gisibe. Gisibe otambule ogende. Tolekamu muntu n'omu. Olwaleero ngenda kusiba essira ku mayumba. Mukwano oyina ennyumba gye wazimba. Tonnatuusa kadde kugibeeramu. Totawana kufuna muntu kugituulamu. Ekituuse ku ono, mukwano kibeere ekyokuyiga. Vidiyo zino nzireeta tuziyigireko. Omanyi tuyigira ku bannaffe. Oluusi oyinza okubeera eyo nga tomanyi biki bitambula. Naawe n'okola mistake y'emu. Ono Mukama yamusaasira oboolyawo. Naye ggwe obulamu bwo buyinza okugenda. Si buli mulalu gw'olaba ku kasasiro nti yamala kubba ne bamuloga. Nti oba yamala kubaako gwatta n'agwa eddalu. Abantu bangi bali ku masitwiiti balya kasasiro naye nga boolaba abo baaliko ebintu byabwe nga bye byabatuusa ku ekyo. Si buli mulalu ali ku kkubo nti mukwano alina kye yakola ekibi. Omuntu asobola okukola kyonna, ayinza obutakusuula ddalu, ayinza okugezaako okukola ne bigaana n'ebijambiya ne babikutema oba ne bakuwa obutwa. Ng'okomyewo wano. So, kyengezaako okugamba ki? Tugezeeko okwegendereza mu bulamu bw'ensi. Bw'oba olaba nga atisi ekintu kye wonoowa okiwadde omuntu kigenda kubaawukanya ne mu baba famire oba mikwano nga kigenda kubaawukanya, sigala n'ekintu kye tokiteekamu muntu yenna. Gisibe ennyumba yo. Siba ennyumba yo, osigale emirembe ne famire yo. Bannange, simanyi ebintu by'ensi bitutwala wa. Abantu tutunuulidde nnyo ebintu ebiggwaawo n'oyagala n'okutuuka otwala obulamu bwa munno. Otwale obulamu bwa munno ku lw'ebintu ebiggwaawo. Ate ng'abikoze n'emikono gye. Bannange, ebintu biri mu nsi naye nze ensonga lwaki ndeeta sitoori ezo wano. Mukwano gwange nkuba kyeyo obeeko ky'oyigayo ensonga kugamba nti eno kyano yaba nkuba kyeyo. Era byensinga okuleeta wano byekuusiza nnyo ku bwa nkuba kyeyo. Era ndeeta ebyo ebituuse ku bannammwe. Nga si muntu mulala wabula nga kadaama munno gwe kituuseeko n'ogamba kirabwe kiti. Kati gwe nga gwe alina ky'ofiikinzeemu n'oba nga omanya ki ky'olina okukola. Kati abalamuli eyo ozimba ennyumba ogamba abweggwa kale mama giragiberamu sista giragiberamu naye nga tozimuwadde woba ozimbidde maama leetisi binti ya maama nga siiyo. Naye woba ozimba ennyumba nga yiyo togiteekamu muntu wa famire kugibeeramu. Kabe wa ku kyalo gisibe ennyumba eggwe gisibe ereerewo ng'ogisibye. Byebyo naye nga balungi. Ndoza vidiyo eno kati gikomye wano nkimanyi ekyo olina ky'oyizeemu nga gwe oba oli awo. Omuweerezaawo nsigadde nga nze Magi ate nga n'oli ku Magi kyeyo initiative y'eky'omu channel. Nkusaba mukwano webanga channel eno giraba nga mu ntuufu waliwo ky'oyinza okufunamu nga oli mupya it is your first time osobola okunkonako akagambo subscribe. Tunula wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe okakonemo kati wamala okakonamu waliwo akalala akajja kalinganga akade. Then nako kakonemo. Buli video gye nteekayo ejja kubanga ekutuukako butereevu nnyo nga tekuyiseeko. Kyekyo baddiya bange abalungi naye njagala mukimanyi nti mbaagala nnyo naye Mukama waffe Yesu Kristo y'asinga okubaagala. Mumwekwase kkiriza oba gaana Mukama Katonda omwetaaga. Naye ate tosobola kwagala Katonda ng'omwana we omubuusiza amaaso. So yagala Katonda ate oyagale ne Mukama waffe Yesu Kristo. Atannamukkiriza osobola okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ate munange n'abeera nga yavunaanyizibwa ku bulamu bwo nga buli kaseera osobola okumuyita n'akuyamba. Jjukira nti Yesu Kristo atwagala
era bwe yali nga atwalibwa ku musalaba teyagendayo ku lwa muntu omukozi wa birungi yekka nedda yagenda ku musalaba lwa kununula gwe akyali mu kibi so woli wonna oli musamize okyalimu obwenzi okyalimu emize gya masturbation okyalimu obubbi okyalina olugambo okyalina ettima byonna byonna ebintu byomanyi ebyo byoli mulogo singa ensi yali teyonoona yesu kristo teyaligeze ku musalaba naye olwokuba nti mukama tayagala tuzikirira atwagala alina ekisa yensonga atugamba nti mujje nno tuteese ebibi byammwe n'ebinaba nga bituwakadde nga bendera bendera emmyufu oba bendera nabifuula byeru nga omuzira n'ebinaba nga biringa ng'olugoye olumyufu nga mu butuufu ebibi byo bingi nnyo nga gwogamba oba natta muntu oba nakola ki mukama byakugamba jangu agenda kubanga ebyebyo abikusuliwa so mukwano jangu eri yesu gwawulira mutuufu ng'oyonoonye nnyo ng'ekibi mutuufu oyo nawe kikulumiriza gwa mu maaso ge weenenye omugambo enkomyewo taata nziza tukwese nsaasira ebyonoono byange nsonyiwa ebibi byange mukama agenda kusonyiwa mujjukize omugambe wagamba tujje tuteese si nsonga ebi byaffe byenkanaki banange mukama agenda kubanga akusasira wabula ate bw'amala okusasira making sure titoddamu kukola kibi ekyo era nga gwe omuntu tojja kusobola wabula weetaagako omwoyo omutukuvu agenda okuyambangako okulumiriza kino kibi tokikola so omusabe mukama akuyamba akutumula akugye mu kibi ekyo wali okusaasira abankumira nnyo atakumira mpeera babaye